ino okunyolwa kwa maanyi nnyo nno. Mukwano gwange Sseggirinya yafudde. Abasawo tebagala kwogera kituufu. Nva Lubaga. Era gye nsanzeewo saagala balimbe. Musimanye alina palusi batali life supporting palusi beeta ku life supporting machine. Waliwo omukulu munene nnyo mu ggwanga yakubidde eddwaliro n'aligamba lisooke libayinga time summit y'abeggwe kubanga bamemba ba parliament balina summit gye balimu. Bo bakikoze kubayinga time kubuzaabuza abantu summit y'abeggwe balikendoza balabe ebiddako. Naye Sseggirinya yona gyogenze sigala ng'olwana obutali bwenkanya gwe mubaka wekka abadde ayamba abantu ndabye ebibaka bya parliament byonna ng'ogyeko abakobereddewo Erias Lukwago Jowero Ssenyonyi n'empuga yakubeererawo ani omulala yabeerawo Sseggirinya n'Abubeka Kawalya oli atusanga n'atuwa ku ssente ababaddewo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba mukimanyi bulungi Sseggirinya abadde mukwano gwange ate sobola kutanyolwa naye ekisinza okumbuzaabuza nti sisitemu y'eggwanga eno yafa ye buli kimu esooka kutuusa kugusa kintu kyayo n'eryoka efa ku muntu wa wansi. Mukwano gwange yafudde mukimanyi mutandisa kubuzaabuza mbwe ebitundu byafudde obongo obufu omuntu aba akyali mulamu bw'ate mulimu ka palusi ate ka palusi kali ku life supporting machine palusi ebeereta ku life supporting machine eyebadde an order from someone big in this government to come and buy time so that bamalazi summit zaabwe munnange baliko balangira nti munnaffe yafudde gwe muna Uganda woli wonna ina kyasobola tubeereremu abaana ba Sseggirinya tubeereremu ab'ekika kye tuyambe tujenga muguno omwoyo byakola bina byabufuzi byonna nga bikayanira akazindaalo ebibadde bitamwagala naddala eby'emitima ebinze ngenda batula kulumbe ndino okugenda ngenda kwatula buli muntu abatayagala Sseggirinya tukoye amakwekansa muno okujjanga ku nnyimbe z'abantu nemwefula abalumiddwa naye nga mukimanyi muli babi bennyini oda bwevudde waggulu baabuza olubula mu dakiika 2 nga bagenze twebaza Ssaalongo Erias Lukwago Lopu Jowero Ssenyonyi mpuga sikwagala era sitori mukwano gwange naye wagezaako kyogezezaako twebaza Nuupu ebeereddewo Secretary General Lewis Lubongo yawebale nnyo kwagala abantu mu bulamu ne mu bubi His Excellency Bobi Wine webale namwe aba parliament abamubeereddewo besimenye mmanyi ne bano benjogeddeko bemmanyi naddala Erias Lukwago walwana nnyo Lubongo yawalwana nnyo naye amazima mugamanyi nti munnaffe yawese babayinga time summit y'abakulu egwe mirembe balyoke babike nze simala googera nze source of first hand information bwente bwe nababikira katolo bwamanga babuzaabuza ngenze mu ddwaliro abamawulire mwena mundabye statement gye nkoze mu lwaki nkoze video eno nti nkoze statement okugumya mu ababaddewo naye nga amazima mbadde nnakyogere no ku live yange kubanga mundabye nga siri mu mudu zoogera olwa mukwano gwange gwe mbadde naye Sseggirinya ekituufu wadde muzeeyo okubuzaabuza musimanyi palusi eri ku life supporting machine ekituufu omuntu bagamba nti ali clinical dead aba yafudde naye olwekuba tebagala Sseggirinya nti muntu w'amaanyi agenda kutaataganya summit zaabwe ze balimu ng'ababaka ba parliament n'abakulira babadde balina okubayinga time Sseggirinya wumula mirembe naffe tusabira abali ku nsi wagana tugamba rest in peace Sseggirinya fight again until you get justice until Uganda gets justice na bino ebintu byolesewo bibabuzaabuza bannansi obirabye ne gy'oli kimanyi obiraba kimanyi ondaba Sseggirinya wali obaddeko ewange nali mbaddeko ewuwo tubadde bamukwano byonna obiraba byenjogera injustices obufere omuntu akuba bukubi ssimu temubika omuntu akuba bukubi ssimu tusoke tuguse business zaffe tuyoke tubike those are such injustices you have been dying fighting for. Long live Sseggirinya. We are here to support you in spiritual and body. Amen. Sseggirinya afudde naye Kadingo ne gurupu yo abaagala emirambo okusinga abalamu tetubalaba nga mutijja. Gwe mwennyini wavaayo n'okola press conference ng'omusajja alaja n'ayagala buyambi n'ogamba ali mu katemba. Kiri kibinnyo byambwa kiwayisa mufumbira ne kitugamba teri yagenda ku bigere ng'agenda yeetambuza mu ddwaliro era ne mugamba nti ali mu bukodyo bwe. Sseggirinya yabaalika lwatu nga mulamu nti temulinnya ku mulambo gwe. Era bwe tulabirayo kawayiswa mufumbiro akalemererwa wadde okufuna obululu obusatu ewaabwe busoga tukayirenga enfuufu. Omusajja mwamulijectinga mwe mwennyini mwamukomereranga omusajja agenda abadde Lubaga bbanga ki ani yali alinnyeeyo. Mwe mwenna abeefuula batwagala mulambo tulumiddwa nnyo mutubuulire bbanga Sseggirinya lyabadde mu ICU lyabadde mu ddwaliro e Lubaga okumpi mwezi mulamba mwali mulinnyeeyo. Nalabye Kadingo yapositinze dda abuukidde ayagala emirambo. Mwennyini mwatuuza press conference mutuga omusajja ali mu katemba. Mwawala n'omusajja lwa achievements n'ebintu bye yakolera abantu mu bwangu. Nga ne ssente ze bamuwa okugula emmotoka n'amasuuti n'akulaga nti agula ambulance. N'alyoka akuteekako competition Kadingo nti gwe bbanga lyonna lye wali mu parliament tolina kye wakolera abantu ba constituency yo. Ogunugu ne gukuluma. Sseggirinya yagendanga ebweru ng'alobingira abantu b'ekawempe ambulance ebyuma ebirima nayikonto n'aleeta ebyuma by'omalwaliro ebikuula amannyo ebikola ki ng'alobingira abantu okuva ebweru Kadingo nga bw'ogendayo ssente ze bakuwa zonna ozirya na famire yo muzimbagazimbe ebyo tobyagala abikola. Mwawa Sseggirinya ddiiru ne Ssewanyana gye yagaana ey'okukwata abavubuka bagende bookya ebicupa bagende bookya amakubo. Ekyokubiri mwabatuma ne mu bijambiya nga gw'oli mu kwegadanga na mukazi wo
ku beach ebusaabala olwaleero bwe mwefuula abanyolo era kulumbe tugenda kubeerawo ng'aba SWAT team tulabe gye gugwera tubalabe nga mwefuulwa abalumwa ng'omusajja abadde awo nga temulinnyayo gwe n'okugenda e Kenya kwali kuswala nnyo omusajja wamuwaliranirawo day one tetubalaba nga musimpasayizinga we know you well omusajja abadde wano nga temumwagala nga mumuliisa kakanja mwamuwa obutwa ate yo ye fayiro gyendeeta obutwa mwabumuwa buli awo magere omwana we yabuliira naye nga kikyatakolera Kadingo omwana oyo yakuwanika n'akolanga zirayivu bwa insinuating abantu abakumamu omuliro nti bakusse n'akufunira amasannyalaze bwe watuuka waggulu wakwatagana n'abasoga bawaiso mufumbiro okumumanyira omwana mumusse temwamwagala mwamulijekitinga kati mwegenda kwefuula abamwagala naye tubalaba kulumbe tujja Kadingo tujja ojja kukakasa ba SWAT team wama yagala okugenda okwepakasiza saagala kuleka mukisa gw'abafere kukubba tutwala abantu ng'atera akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo kati twetaaga abavubuka abasobola okuvuga piki boda bw'oba omanyi piki oba togimanyi naye ng'olina passport oba tolina jangu ogende kata mugenda kuba mukola deliveries salale milioni 3 tunoonyeko ku noti 7 17 45 oba noti 7 nya noti 7 26 84 namwe abawala ng'osobola okukola obwa kirina ku bisaawe by'e Dubai salala ali milioni 1.65 bannange mwanguweeko kuva ku myaka 21 paka emyaka 38 bakusuza bakulisa bakujjanjaba ate nga bakuwayo ne ka vacation buli mwaka kutwaba kalobingira bannange mutunoonyeko interviews zigenda mu maaso ebya input tujja kuteesa ate nga akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo naye nga Mr. Update rest in peace olutalo tugenda kululwana nga bwe watusaba nga bakuta tubamanyi